Breaking news, Ladies on TV kuoli omusajja oyo gwolaba ku screen yo gwakyagoberera omukutu guno byenjogera bobanga obiwulira omusajja oyo gwolaba ku screen yo yafudde yafiiridde mu Kinaabiro yagudde mu Kinaabiro era n'asangibwa ng'afiiridde mu Kinaabiro bamuyita Brigadier General Kigundu Brigadier General Stephen Kigundu omusajja oyo bambi yafudde yafiiridde mu Kinaabiro we yabadde agenze okunaaba naye nga kigambibwa mbu yafiiridde mu Kinaabiro bamuyita Brigadier General Stephen Kigundu yafiiridde mu Kinaabiro era ebiseera ebisinga abantu bangi bazze bafiira mu Kinaabiro ng'era bulijjo yagenze n'aseererayo n'abeera nga teyasobodde kubeera nga bambi asimattuka. Ladies on TV kwoli yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nyongera okuba nga nkwebaza gwakyatugoberera okubeera nga ate otambula naffe ate nawe okuba nga osubscribinga ku channel eno anyongera okujjukiza naawe kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne aka notification obeere ng'omu ku abo abanaasookanga okumanya Ladies on TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna. Omusajja we Brigadier General Stephen Kigundu yabadde deputy wa Air Force yabadde deputy commander Air Force era abadde amyuka omusajja gwe bayita Major General Charles Okidi ngono ye commander Air Force nga kuliko Brigadier General David Gonyi ngono Chief of Staff Air Force COSAF aho kitegedde Chief of Staff Air Force kamba kuwaawo obalabe bulungi nnyabo babadde amyuka babadde akola nabo kati oyo yali side eri alina akakofiira akali awo kalinga akayambalibwanga ku mulembe gwa Amini gwe bayita Major General Charles Okidi ngono ye Commander Air Force CAF Commander Air Force kati ono ali side eno ayambadde enkofiira eno eriko bu red biki bamuyita Brigadier General David Gonyi ono nga ye Chief of Staff Air Force COSAF Chief of Staff Air Force kati omuntu abadde akola nabo gwe bayita Brigadier General Stephen Kigundu ngono ye Deputy Commander Air Force UPDF Air Force oyo gwolaba mu kifaananyi yafudde yasangiddwa mu Kinaabiro nga mufu wajjo. Bino nno byabadde olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 31 mwezi gwa kuna omwaka mwezi gwa digwa kusatu omwaka guno gwennyini 2024. Omusajja ono kigambibwa mbu yasemba okulabikako nga mulamu yasemba okulabikirako mu public mwezi gwa kusatu ennaku z'omwezi zaali 28 omwezi ogwo guwedde ennaku z'omwezi nga 28 leero lumu yafudde 31 yasemba okulabikako ng'ennaku z'omwezi 28 ng'ali mulamu bulungi nnyo talina buzibu bwonna era kigambibwa mbu kwolwo olunaku lwe yalabikako lwe lunaku olwali oba omukolo ogwali mu headquarters kye bayita 4th Division Headquarters mu kibuga Gulu nga General Muhoozi Kainerugaba takinga over office okuva ku General Wilson Mbadi eyali CDF oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba omulonda nga CDF Chief of Defence Forces handover yali mu bitundu by'eggulu ku kye bayita 4th Division Headquarters ennaku z'omwezi nga 28 mwezi gwa kusatu 2024 ku mukolo ogwo Brigadier General Stephen Kigundu olwo yasembayo okulabikako nga mulamu kati nga bwetwogerera yasangiddwa mu Kinaabiro nga mufu. Omusajja oyo yasangiddwa mu Kinaabiro nga mufu era njagala okutegeeza mbu okusinziira ku mwogezi wa UPDF mu bbaluwa gy'awandiisa gye ngenda okusomeramu yagiwandiisa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa kusatu omwaka 2024 yagiwandiisa n'ategeeza nti omusajja ono nno abadde mulamu nga talina wamuluma. Omusajja ono amaze ebbanga nga mulamu bambi nga talina nsonga yonna abadde mulamu era yasemba okulabikako nga bwe nkugambye ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu bwe baali wali eggulu nga bahandingira Muhoozi Kainerugaba obuyinza okuva ku Wilson Mbadi omusajja oyo yasemba okulabikirako naye nga bagenza okuddamu mulaba ng'omusajja afiiridde mu Kinaabiro okitegedde bulungi nnyo bamuyita Major General Stephen Kigundu yafiiridde mu Kinaabiro ngera abalala we bazze batera kubanga era bangi bazze bafiira mu Kinaabiro bangi bazze bafa era okufa kuli nnomo buli muntu afa so kati bambi bamusaasiddeko mu ngeri emu oba endala okusinziira ku mwogezi w'amagye amanyiddwa nga Brigadier General Felix Kulaije yawandiise ebbaluwa nga ali wansi wa UPDF oba UPDF yakungubaze ng'eyita mwogezi waayo amanyiddwa nga Major General amanyiddwa nga Brigadier General Felix Kulaije era ebbaluwa eno yabadde etambula bweti nga bw'ogirabaawo Ministry of Defence and Veteran Affairs Uganda People's Defence Forces Office of the Defence Spokesperson ono gwe nkugambye
Brigadier General Felix Kuraije yawandiise ng'ennaku z'omwezi 31 mwezi gwa 3 2024 n'ategeeza nti obituary oba press release n'ategeeza it is with deep sadness and heavy hearts that the Uganda People's Defence Forces inform the public of the ultimately demise of Brigadier General Stephen Kigundu, the Deputy Commander of UPDF, Uganda People's Defence Forces Air Force, which occurred in the evening of today, 31st March 2024, at his official residence in Entebbe. Ngera kikuddiramu ebitonotono byensobola okuba nga ntegeera nti mu bulumi obw'ekitalo eggye lya UPDF litegeeza bannayuganda mwenna, litegeeza bannansi bannayuganda mwenna nti twafiiriddwa amanyiddwa nga Brigadier General Stephen Kigundu abadde Deputy Commander wa UPDF ate nga yaduumira amagye ag'omu bbanga deputy oba nga amyuka aduumira amagye g'omu bbanga Deputy Air Force Commander. Ono yafudde ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa 3 2024 era yafiiridde mu maka ge agasangibwa Entebbe. Yagudde mu Kinaabiro, teyazzeemu kubeera nga ate adde engulu, teyazzeemu kubeera nga awona era baasanze mufu wajjo. Brigadier General Kigundu was well all day until the evening of today when he met his death in his bathroom. Nti Brigadier General Kigundu ono nga tannaba kubanga afa yabadde mulamu bulungi nnyo, teyabadde nawa muluma wonna, yabadde olunaku lwagenza okuziba ng'ali mu mbeera nnungi nnyo ng'era bulijjo wabadde, naye kyewuunyisa nti yasangiddwa mu Kinaabiro bambi nga mufu. The UPDF fraternity and the Uganda People's Defence Forces Defence Air Force will miss Brigadier General Kigundu at this time when his service were most needed to continue strengthening our Air Force capabilities. Nti eggye lya UPDF ne bannayuganda bonna ne Uganda People's Defence Forces Air Force eggye ly'omu bbanga tugenda kumiisinga nnyo Brigadier General Kigundu mu budde nga buno, naddala ng'obuweereza bwe bubadde bukyetaagisa nnyo n'okwongera okugumya oba okwongera amaanyi mu ggye ly'eggwanga ery'omu bbanga. Our condolences go to the General's family, UPDF Air Force fraternity and the entire UPDF. Nti okusaasira kwaffe kugenda eri family eya Brigadier General Stephen Kigundu, eggye lya UPDF ery'omu bbanga n'eggye lya UPDF lyonna okutwalira awamu. May the soul of the fallen Brigadier General Stephen Kigundu rest in eternal peace. Omwoyo gw'omugenzi guwummule mirembe. Nassaako omukono Felix M. Kuraije, Brigadier General Defence Spokesperson. Okitegedde bw'atyo bwe yawandiisa ebbaluwa eyo ne bategeeza bannansi nti Brigadier General amanyiddwa nga Brigadier General Stephen Kigundu amaze okubanga bambi kati mugenzi, yagudde mu Kinaabiro, teyasobodde kubeera nga ate awona. Brigadier General Stephen Kigundu ennaku z'omwezi abadde 31 mwezi gwa 4 2024 mu maka ge waasula Entebbe. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku Easter. Kitegeeza bambi musajja atu yafudde ku Easter. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera, kanzije mbere nga ate nkuwa amawulire amalala wekasitoba ng'otambula naffe. Gwatanaba kubanga osubscribinga ku channel eno, nyongera okujjukizera nga bulijjo kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ukikwateko, osubscribinge ku channel ya Red Zone TV, kwata kadeka notification ate obeere nga tomissinga nsonga yonna. Bwe tutyo bwe tugenda okubanga tutambula amawulire gonna nga bwe gajja ogenda kubanga ogafuna.